tulina omuyimbi Henry Mwanje, the vocalist, obulamu abutambuza bulungi nnyo. Aiva steady, anyirira, tasala myaka, tayongeza myaka, tasala biki byonna buli kimwe embeera bagikwasaganya bulungi nnyo. So Henry tutuukidde wano olwaleero. Waliwo akatambi akatambula ku social media kewalabikiddemu akamu aka Kemi Sera. Okusookera ddala wano mwabadde muli kuki? Kakati nze ngenze wa Kemi Sera. Wabaddewo presenter mukwano gwange abadde ayagala okwogeramu naye nga akuba ku ssimu ye tekola ki teriiko nga tebagikwata kathen ne mugamba Kemi mukwano gwange ate mmanyi newuwa newuwe ate nga mbadde nawulidde n'okulira nti bamuwadde ku ssente maamaani mama fiina naye nga akangende ne wa Kemi ampe ku ssente ampeko ku ssente nkole ki ndyeko ne ŋŋende wa Kemi bwe ntuuseeyo nsanzeyo abantu bangi mu nnyumba ye yabadde mu bangi anyway n'ebyo ebintu mbadde nabiwuliddeko eggulo nti Kemi Sera zivuddeko oba kitegeera waya teziriiko zalibanga zivuddeko n'endowooza just ayinza okuba yekyamuddemu bwekyamuzinga stress zibadde zimutta n'agulayo olucupa nga lumu abe happy kati bwe ngenzeeyo oh my god bambi ntidde nnyo. Lwaki waganye ssente? Lwaki waganye ssente z'amafiina? Yani anti yani oyagala sweetheart? Yantidde nnyo musanze ali mu mbeera mbi nnyo nga bw'olaye mu kavidiyo ako ngayogera ebigambo ebitakwatagana abanga ali ku stage abanga agamba mu sijja biyimbayo leero kabintu bingi kati kwe kwata kavidiyo ako nkaweereze mukwano gwange mugaye munnange nno gy'ontumye yeno embeera gyakola ki gyalimu naye bwe mbadde nvayo ne ngamba naye kati ono omwana yeetaaga buyambi because babadde bali kumutwala mbuwa pasita Bugembe ne babuuza kati mutwala pasita Bugembe kyoga pasita Bugembe ajjanjaba bwongo oba kitegeera si musawo badde bagamba in fact nze mba mutwalako ne baga nsigenda mutwala lwansonga pasita Bugembe tajjanjaba buki bwongo biki ebyo according to yungo olabye nti bwongo ye obulwadde bwe kati bwali bwa bwongo of course bubadde bwa bwongo nga engeri gyayogeramu ng'obukyamu buli kuki ku bwongo ne ngamba ono mwana alabika ali depressed just obimanyi obufujo masimu gamukubirwa nze mbeera eyo kati nali njirayo Grace nga bamukubira amasimu mukazi wattu ebyo ebintu nga bibeerawo kati ono bakyamulemye okuhandolinga I don't know naye nga embeera gyalimu nenkwata ka video nenkaweereza mukwano gwange ne mugamba munnange nno gy'ontumye embeera gyalimu naye nenkateeka ku Facebook in search for help ng'onoonya buyambi kyawo kakyolaba bali banne babadde bali nga bagezaako kikuuma nga kyakyama oba okitegeera abali mu bano be wasanze family ab'omunju nga bagezaako kikuuma nga kyakyama ekitabadde kibi naye ate nze nendaba nga someone out there oba omusawo oba abano ababuulirira ba counselors ng'eyinza obeerayo counselor wakabi ng'asobola okulaba ka video ako naga you know what I need that girl mumumpe mu counseling mu mbeera emu oba ki oba endala oba okifuna ekintu ekyo kwe kuteekayo akantu ako ng'omaze okunotisinga nti blood wange omutwe gwalibanga nti ajja kwetaaga kansala bw'aba si kansa kale ajja kwetaaga ssente ezisobola okuweebwa omuntu specialist asobola omukansolinga n'akola ki n'atereera. Obadde mukwano gwa Kemi Sera before obadde oliretinga nnyo naye mu nnaku eziyise emabega? Mukwano gwange kozi tubadde tulina studio tutera okusisinkagana ate nze I appreciate talent nti muwala abadde alina talent so wali mu nkolagana ne Kemi Sera wali omulabyeko ng'alinako kyakozesa
bino ebimu olusi batugamba nti abayimbi balina bye bakozesaayo ko lagalagala ebyo ng'ogyeko omwenge waliyo ebirala byakozesa. Nze nali mulabyeko ng'anywako omwenge n'ebirala sijja kulimba kubanga ate kyemmanyire omuntu osobola kusanga muntu ng'alina kyanywedde n'omanya nze bwe nsuubira people use drug naye nga babeera smart so simanyi oba akozesa oba takozesa naye nga nze ku lwange kyemmanyi kyakozesa mwenge. Yeah, that's it. Yeah, simulangako ng'anywa omwenge ng'anywa weed nga wembiwulira nga bakola ki nga babyogera naye nga mbeera naye ebiseera ebisinga ku studio waliwo studio eri awo weruwafu wembadde nga tera omusanga. Oyogera ku side ya studio Kemi Sera alaga nti musical abadde takyali active ate mu studio abadde akolanga kisi music anti era nga obimanyi abadde takyali active ndowooza ku management ye ndowooza promotion wise kati ye nagezaako okukola ki nga obimanyi of course buli omuntu ku nsi kuno naga buli muntu alina ebirooto bye nti oli asobola oli ajjewuwo omuyambe tugeze kati oli manager bwe nzijjewuwo okumanaginga mbasizze kubeera kumanaginga mpaka era gwe bw'okirowooza bwoti ali naawe bw'okirowoozeza bukyamu mbanzizza onnyambeko obwonnyambako nfune kyenkola kyenjagala naye gwe olina kuba mugezi mu kunnyambako wano nga gwe bw'ofunamu kyokola kyoyagala ekikuleredde okunnyambako naawe olina okugamba kanyambe noono mufunemu kineeno oba kitegere ekintu ekyo nange mbanzizze onyambe nkufunemu kyenkola kati ndowooza ye bwe yalaba ng'alemereddwa okufuna kyayagala n'asalawo awo simanyi ndowooza walaba ng'alemereddwa okufuna kyayagala nga ye n'asalawo agezeeko okubanga yeeyiyayiya mu studio kyalibanga ne mu studio adajjayo ku lulwe era abadajjangayo yiye ku lulwe kuyiya kufuna music oba writer nga babeerawo ne bamuwandiikiramu kaabo mu studio bwe bityo nga tuva kwene ensonga ate lwaki weesanga nnyo ng'okolagana n'abawala bano abayimbi ng'ate bali mu bizibu ebiki bizibu by'abaami ebizibu siri abayimbi bokka abantu bonna balina ebizibu bwe bityo gwe tolaba betta ku mativi nabeerayo naye ngamba katudde mu side of music twesanga nnyo ng'abayimbi abo ddala babbande omuntu yenna alina ebizibu ebyenjawulo ebyo henula alina waalabikira just nti bano bali mu limelight kyova olaba bavaayo naye nze era nange ndabika olusinga mukwano gwabwe oba okitegeera naye era abantu bangi abali out eyo abafeesinga ebintu byebimu ebyo bwe bityo nga bayita mu mbeera y'emu bwetyo naye ndowooza tebabeera bubeezi na mannya kukola kumanyibwa olowooza mwene embeera nga tumaliza Kemi Sera ayambibwa atya kozi oli Broadway ate omanyi n'ekika ky'obuyambi kyasaana musinzira ku kyowalabye Kemi Sera wabula kale embeera gy'alimu eyo yo simanyi ngeri gye bagivumbula ey'okuzza omuntu obwongo n'addamu n'ategeera bulungi simanyi ngeri gye basobola givumbulamu naye kyemmanyi yeetaaga ku counseling ayinza okuba ali depressed lwansonga nze mmulaba nga alina okutya ku ebyo ndowooza byeyayogedde oba ndowooza yatuuse oba n'abanga yeesalira omusango oba okitegeera kati ndowooza n'abantu bakubira essimu negamba Kemi byoyogera biki ebyo ndowooza bateekwa okuba bimugamba kozi nange obadde wabankwira ne bagamba oba osobola okwogerako ne Kemi waba mukwano gwo mugambeko nti ebyakola akole ki akendeeze abive mawulire kati ndowooza bambi ate wawulira ebintu ng'ebyo kiba kitegeeza byokola biki bikyamu kati embeera eyo ndowooza nemuleetera okuwulira nga akoze omusango oba yandowooza kati n'atya kwe kufuna obuzibu obwo just bwalimu naye ndowooza wafuna mu counselinga asobola otereera